tebakutikka kyono olya n'oboyanya ensingo mutaayi mubikkula kalegete weebale kusindika kigaŋŋaali ku kitote mu kiyaya ebisula biyuuga waguma kisuula enze mbalingizaako mu kanyomero kano nti mutya nno yonna gye musinzira okuwuliriza bataayi ku mutala bukoto n'enkingizi wano ekiddedde kyetimbye eggulu embeera n'ekivaamu mpaawo yagitegedde newankubadde nga ku muliraana awo wabaddewo oluwandagirize n'ebyefaananyiriza olunywankoko ababadde bakkalidde okutandika oluweneggu olw'abannambi abeetoolola emiyajji nga baloga akafumbe mugire nga mutta ku bigere mwetegekera ensuula nnaanu okuzanyira mu kkubizi semulindi azanyire buddo lwe owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yugachek. So tasty tofune Yugachek sumaya sana Yugachek sumaya woma Yugachek kasofune tuta Yugachek supayasinga Yugachek, 20 years of serving Uganda. Eddakiika yino emu yokka bweti yakayita ako kawoomera boosi kyenva ntandika n'olupapula oluyitibwa The Observer tulabe engeri gye luwandiiseemu ku makya gano ag'olunaku luno olwaleero. The Observer uno awandiise wano n'agamba nti Bobi Wine ayanukudde kano Dr. Kiza Besigye n'agamba nti ye talowoolezangako mu mawanga nga oli bw'ayinza okukimunaanika. Kati no ojja kusanga embeera eno yiino ojja gisanga wano nga ne ku muguukiriro gw'olupapula luno oluyitibwa The Observer ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine omubaka akiikirira obuvanjuba bw'ekyaddondo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kyekiri ku muguukiriro. Wansi wano ne bateekawo engeri endala n'agamba nti tewaliiwo kiragiro kya poliisi kyonna kiyinza kuyimiriza bivulu bye byonna ebyennyimba byateeseteese mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Waliwo ebigambo ebiwerako wano ebibuzeeko akatono okujjuza omuko omulambo gw'olupapula olufulumye ku makya g'olunaku luno olwaleero nti bw'agenza okuziba olunaku olwajjo nga yeekubidde enduulu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kiki poliisi kyemunoonyaako bw'agenda okubabuuza ate ne balemererwa okumunnyonnyola ensonga entuufu eyinza okumulemesa okubaako kyakola naddala nga bikwatagana n'okuyimba. Muno olwaleero mu lupapula lwe lumu mwe muli amawulire amalala gaagano gagamba nti oluvannyuma lwa Jennifer Musisi Makula okuva mu kifo eky'obwa executive director bw'ekibuga Kampala wuuno enkwatangabo Andrew Kitaka yagenda okufuuka executive director w'ekibuga Kampala. Biibino wano ojja kubiraba nti okutuusa nga waliwo omukulembeze omutongole alondeddwa ti bwe kitaaba ekyo ayinza okuliira muli naye ojja kulaba byonna bwe bireeteddwa wano Engineer Andrew Kitaka n'ebimukwatako by'ojja okusoma wano mu lupapula oluyitibwa The Observer. Ndaba wano ensonga ezikwatagana ne bakamisona ba paalamenti ndaba Rebecca Kadaga akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga ndaba Ruth Nankabirwa ono nga inampala w'oludda lwa gavumenti mu paalamenti mbu baabuzeeko katono okubagana empawa ku nsonga ezikwatagana ne bakamisona ba paalamenti. Muno olwaleero mwogenda okuwulira amalala gaagano wano. Ndaba wano Kipoyi eyaliko omubaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga wuuno yeekokkola agamba nti atandise okunyigirizibwa ateeka omukono ku kiwandiiko ekikwata ku kusaba ekisonyiwo n'agamba nti tanaba kwetaaga kusaba kisonyiwo nti naye waliwo engeri gy'agenda asindiikirizibwa. Tone Kipoyi Nsubuga wuuno ojja kumulaba eyaliko omubaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga eyavumbagirwa gye buvuddeko amala akomezebwa mu Uganda avunaanibwa emisango egiwerako. Muno olwaleero gaagano wano ojja galaba ono awandiise n'agamba nti ababaka baabano wano bagamba ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bagamba nti kyetaagisa abasuubuzi abagwira abajja muno ne batandika okutunda cakala ti abantu ng'abo bakwatibwe ku nkoona basindiikirizibwe. Mwe abantu ab'engeri ng'eno batuuka batya okunaawuka gye bava ne balyoka bajja okutunda obuntu obutonotono ate bannayuganda bwe baalikoze ti bano tebafuuka lwaserwajja okwota olukizannyinimu entannama oba okufuuka bannakyeyitize ng'ezzimu eggumba ekibatwala okugenda okuyingirira bino kyeki. Ndabayo engeri y'obulwadde obw'obwongo n'ebirala ebigwa mu kkooli n'ery'obuzoole gye bigenze byefuga ebitundu eby'enzigota mu kibuga Kampala. Asumaani basaalirwa ow'ekibiina kino ekibiina ekya Justice Forum Jema wuuno wano aliko by'ayogedde n'agamba nti kaakati ategedde nti Museveni si waakuvaako kati. Ojja bisanga wano olwaleero omuko mulamba gujjudde wano Asumaani basaalirwa omu ku basinkana Pulezidenti Yoweri Museveni juzi bwe baali nga bateekateeka enkola mwe banaayita okubaako bye bateeseganya mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo n'okulaba Uganda ekutte ekkubo ki mu biseera ebijja. Biri wano olwaleero ojja biraba wano ono akuleetedde ebirala
n'agamba nti kati mpulira bulungi nga ndi mu kkomera. Dr. Sera Nyanzi wuuno wa Makerere University alina byannyonnyola ku ebyo. Oluvannyuma lw'okukwatibwa n'atwalibwa mu kkomera, ensonga zino bazikuleetedde ezisinga ku ebyo ebimukwatako ne byalowooza. Muno lwaleero mwe muli bakuleetedde wano Kano Dr. Kizza Besigye ow'ekibiina kya Forum for Democratic Change, wuuno ng'ayogerako gy'ali ng'ali mu kaduukulu kaakano ojja kumulaba wano ng'ali mu kasenge akamu kw'obwo bw'ekkomera. Mangi amalala gaagano wano bakuleetedde tennaku enkulu abantu bazeetegekedde batya, mbwe abamu bategese okulya ensimbi n'abalala bategese kye bayita ennaku zino kye baakazaako okujooga. Ku makya ga leero byonna ojja birabira muno ne bakuleetera abalala nga bagamba nti bo bategese n'ennyimba eza Ssekukkulu zaatandise dda okuyimbibwa Christmas carols. Kakati no agasinga engeri gye gali nga bwe gatyo, lwaki teweegulira olupapula luno luyitibwa The Observer? Owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Chips umakaya sana. Yuga Chips umekaya woma. Yuga Chips kasofune tuota. Yuga Chips upayasenga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Nga sinaba kuviira ddala ku The Observer akuleetedde ebisinza obulungi n'ebibi mu mwaka 2018 bw'otuuka mu nsiike ey'ebyemizannyo. Alina byazza kunnyonnyola wano ojja biraba kinnakimu okuva ku mizannyo egya kuno n'emizannyo egiri wabweru w'eggwanga. Kyenva nerekereza The Observer ne ngenda ate tulabe ebirala nga bwe bifulumye ku makya gano ag'olunaku luno lwaleero. Nila 24/7 News akuwandiikidde n'agamba nti bwe mubanga temwetaaga Bobi Wine kuyimba nnyimba ze n'okutegeka ebivulu, mubuulire abantu mu butongole nti ekyo kigaaniddwa. Ojja kulaba wano akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga wuuno Rebecca Kadaga alina bye yabadde ayogera oluvannyuma lw'omubaka ono okubaako enduulu gye yeekubira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ensonga Sipiika Kadaga gye yayogedde gy'onoosoma wano mu lupapula luno Nila 24/7 News olufulumira ku mukutu gwa intaneti. Ndabayo amawulire amalala gaagano wano. Bibino ebikwata ku musajja akena eyattibwa eyafa oluvannyuma lw'akabenje naye n'akubwa essasi. Naye ojja kusanga ebikwatagana ne Kanyamunyu eyavunaanibwa emisango ne muganzi we tibo baagala bawozesebwe mu lulimi Lufalansa. Wuuno wano nti muganzi omuwala omulundi muganzi w'omu ku basuubuzi b'omu kibuga Kampala Matthew Kanyamunyu nga yayisibwa Cynthia Munywangwari. Wuuno kigambibwa nti yayagala awozesebwe mu lulimi Lufalansa. Ensonga eri mu maaso g'omulamuzi Stephen Mubiru mu kkooti enkulu mu Kampala yiino gy'onoosanga wano olabe abavunaanibwa bayimiridde. Ndaba wano omubaka wuuno ojja kumulaba wano Guma Gumisiriza akiikirira obuvanjuba bw'ekyaddondo akiikirira ekitundu eky'Ibanda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Nti wuuno ye yawadde Bobi Wine amagezi n'amugamba nti agwanidde okutegeera nti kye yayingiramu ne wa wagwanidde okukoma. Ojja kusanga wano ebisinga yamukozeseza n'ekigambo ky'ekinyanyimbe n'amugamba nti balance the boat, nti bwe kitaaba ekyo oyinza okusigala mu gwe busami n'emagaza. Omwana wa Sheikh Umaru ow'ebitundu eby'ennansana eyo wuuno yaziikiddwa mu Limbo esangibwa mu bitundu eby'enkoowa eyo. Sheikh Umaru wuuno ojja kumulaba wano omulombi w'edduwa Kamoga. Nti omwana omuwala eyali asoma mu secondary school gwe yafunyisa olubuto yamutwalidde omulambo n'agusuula awo. Ebyaddiridde n'engeri gye yaziikiddwamu ojja gisanga wano mu Nila 24/7 News. Ku makya ga leero era ojja kusanga amawulire amalala. Ono n'agamba lwaki muvumirira Forum for Democratic Change FDC olw'okwepena n'okwesulubabba olukuŋŋaano lwa iPod ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo mwe bisinkana babeeko engeri gye batema empenda ku nsonga ezitali zimu eza Uganda. Omusigire Executive Director omujja wuuno ojja kumulaba Engineer Andrew Mubiru Kitaka wuuno wano agira akyakuttemu ayese empiki ez'obwa Executive Director oluvannyuma lwa Jennifer Musise Makula okuva mu ntebe ey'obukulembeze obw'ekibuga Kampala. Mu Nila 24/7 News mwogenda okusanga byonna nga bwe bireeteddwa ku makya gano ag'olunaku luno lwaleero. Ogamba tuli awo
olupapula luno nalwo ndwerekereza. Abaspia Motors Limited nga batuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 module empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 251 oba nooti 783 6 nooti emu. Weewaawo tugenze mu lupapula luno luyitibwa The Daily Monitor. The Daily Monitor awandiise wano n'agamba nti 20 be baafiiridde mu kabenje ka bbaasi. Ojja kulaba wano nti waliwo abamu ku bakozi ab'ekitongole eky'obwannakyewa ekiryandongo baabadde bagenze okulambula ebiyiriro by'ECP ebisangibwa mu bukiiko bwakono obuvanjuba bwa Uganda tebaakomyewo. Biri wano ojja kubiraba wano nti abantu mu katundu we baafiiridde era wafiiriddewo abantu abawerako enfunda eziwera. Ssekukulu y'omwaka 2018 bwetuuse ono n'awandiika n'agamba nti ebisale byekanamye munaye abantu ensimbi bazitunguza mannyo. Oli olumugamba nti bweziti wadde zikubisaamu 2 agamba bugambi nti tugenda kulya Ssekukulu mbu ng'azitunguza mannyo n'awaayo. Ne bakulaga abantu mu kibuga Kampala mube bano walimu n'abakutte Sseggwanga mu Nkwawa naye bagamba nti nazo zinaakigwako olunaku lwa Ssekukulu bwe lunaaba lutuuse. Ono n'agamba nti ate bano abalala ne basigala nga bakonkomadde. Ebisale mu byalo n'ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga bino babikuleetedde wano n'obiraba. Laba ate amalala gali wano gaagana amalwaliro ag'obwannannyini ne gagenda gateekateeka okubaganya ebirowoozo ku nsimbi ezikwatagana n'ebyomusaayi nga bwe biyimiridde. Omusigire w'executive director w'ekibuga Kampala ojja kumulaba wano kitaka nti ebigambo ebikwatagana ne Kampala empiki agenda kuzeesa atya ye yaani bingi ebimukwatako byonna ojja biraba wano bino muno. Laba ate amalala agali wano gaagano waliwo wano ebikwatagana n'ensonga ez'Abacyayina n'obukenuzi. Waliwo omusajja wuuno yeekubidde enduulu ku nsonga ezikwatagana ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga Sam Kahamba Kuteesa. Waliwo omusajja wuuno eyeekubidde enduulu mu kkooti enkulu mu Kampala agamba nti baagala minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Sam Kahamba Kuteesa alangirirwe nga bw'atakyasobola kubeera muntu mutuufu atula mu ofeesi eya gavumenti efaanana bw'etyo oluvannyuma lw'ebyo ebyamwetoololerako ku kyojja mu miro ekyafuuka kazaalabulwa. Labayo olupapula The Daily Monitor bwe lukuleetedde ebigambo ebirala. Ono awandiise n'agamba nti tomanyi kizibu yina alipoota yanjawulo eri sipesiyalo ne tomanyi bizibu ebikwatagana n'embeera omuntu gy'awuliramu obulumi obw'ekitalo n'ebirala ebigwa mu kkowe lino gamba ng'ebyo ebibeera ku muntu naddala ng'akola kulimu ku mawanika mu ggwanga. RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omulineeze ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasaanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu farm eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi z'ebika ebyenjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri nooti 7 3 7 87 Tugenze olupapula The Daily Monitor lukuwandiikidde mu kirowoozo ekikulu ekiri erudda wano eky'omukuŋŋaanya. Ono n'agamba nti bano abakulu ab'ekitongole ekya Lord Development Center e Makerere bagwanidde era bateekwa buteekwa kunnyonnyola lwaki abayizi bagwanye ebibuuzo tebabanga tebasobola kinnyonnyola ekyo bakwatemu ebyabwe beetegule ssettendekero. Banka enkulu ya Uganda nti okubuuliriza okubaddeyo kulese bangi bamaze okulumirizibwa mu kkooti eya bonna tiddala emisango gyandibanga gyabakka mu V. Charles Onyango Bo ateekwa okutukutako okuwulira enswagiro ne luno akutaddeko naye onoowulira ebiva mu nswagiro eno onoobisoma wano olwaleero. Laba ye ate amawulire amalala agali wano. Ono awandiise wano mu basomi b'ebbaluwa bamuyita Violet Mugabi n'agamba nti Bobi Wine tiye mujulizi ow'emirembe gino aliwo kaakati. Ono n'agamba nti abange tetuyinza kwetakkuluzaako buveera. Ojja kulaba wano wuuno yawandiise wano bamuyita Koni naye ojja kulaba ebisinga bye yawandiise wano n'agamba nti bikulu nnyo twetakkuluzeeko obuveera. Omulala n'awandiika wano n'agamba nti abantu bakomye okukozesa obubi ebidduka naddala ebya gavumenti.
ono n'akubuuza nti oyinza okweteekateeka mu ngeri esinga obulungi n'otegeka sekukulu yo n'enyuma okuyita mu byotimbye n'ebirala byonna. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ekyokutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala ebbiri okutuuka ku y'ennyingi, DVD, TV, firiigi, dikoda n'ebirala. Byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lachyo Hospital, e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road, e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke mu maaso ga poliisi, n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Be ba Solar Solutions. Tugenze mu The New Vision. The New Vision yawandiise n'agamba nti akabenje akassa abantu mu bitundu eby'e Kapchorwa 19 baakafiiriddemu naye babadde bava Kiryandongo. Kakiiko kaakana katongozeddwa kagenda okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu naddala ezikwatagana n'eggwanga n'engeri gye linaatambuzibwa mu biseera ebijja. Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde ayogera eri ab'akakiiko kano baabano babadde mu State House Entebbe olunaku olwajjo. Bakubuulidde ekitaka wuuno bwe yeekomezza obwa Executive Director obw'ekibuga Kampala atuule mu kifo ekyo nga musigire. Laba ye ate amalala agali wano. Uganda Tourism Board, ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi, kyeyamye okuyamba abavubuka naddala abo abeesowoddeyo okubaako bye bakola wakiri biyambeko naddala ku nkulaakulana y'eggwanga nga n'ensawo zaabwe teziri bubi. Baabano abasiga nsimbi okuva e Hunan mu ggwanga erya China baabano bagenda kuzimbawo layini ey'amasannyalaze. Engineer Irene Mulroney, minisita avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'okulaakulanya obugagga obw'ensibo, wuuno gwensoma wano. Gavumenti ez'ebitundu minisitule yazo efulumizaawo enteekateeka empya erambika ebya takisi awamu ne bbaasi mu ggwanga. Ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bagenda kukuba akalulu okunoonya abakamisona. Naye ndabyewo wano Dr. Rwakana Rugunda, Ssaabaminisita wa Uganda ayitiddwa mu paalimenti annyonnyole ebikwata ku kulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu, omubaka akiikirira ekitundu eky'obuvanjuba obw'ekyaddondo ng'amanyiddwa nga Bobi Wine okuteekateeka ebivulu by'okuyimba. Paalamenti nti yafunyeemu enkenyera naddala ku nsonga ezikwatagana n'ekirwadde eky'olukusense naddala lw'engeri abantu abatono gye bajjumbira okugenda okugemesa abaana baabwe, olukusense ne lusigala nga lwegiriisa. Nkusomera lupapula luyitibwa The New Vision. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Sente eziva mu mayumba tezikumala kukola ku bizibu byo. Kankuzigirire Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa sente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'obanga oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building, ground floor, opposite ne MCA. Tukubire ku simu 0782 noti 3 oba 0758 Bukedde afulumye enkya ya leero awandiise wano n'agamba tibawambye omuwala wa siniya ey'okubiri ne bakubira abazadde. Omutwe omunene gugamba nti mutuwe obukadde 5 tubalage omulambo. Kiki kyo kino ekiri mu nsi? Abawambye omuyizi baabano n'omuyizi wuuno ojja kumulaba wano Nakabugo, engeri gy'abadde afaananamu n'essomero gy'abadde asomera byonna babikuleetedde wano ojja biraba bireetedwa mu lupapula luno lwaleero. Kuzigiridde ojja kumulaba wano mugenda wala wuuno azaala Nakabugo nga naye alabika nga bimusobedde ebikwata ku mwana we. Museveni asinkanye bannaddiini n'asiima enteeseganya. Laba ye ate amalala agali wano gaagano wano. Kanyamunyu bamuleetedde abajulizi 15 bamulumirize. Ojja bisanga wano mu lupapula luno oluyitibwa Bukedde. Bukedde bw'avudde awo n'akuleeterayo ebigambo ebirala era ebifulumiziddwa ku makya kuno. Awandiise n'agamba nti ebiwandiiko bya banka ezaggalwa bikyatabudde ababaka ddala bali kakiiko Kosase akabuliriza ku nsimbi ku makampuni n'ebitongole bya gavumenti. Gwe balonze okusikira Jennifer Musisi naye tasaaga. Ojja kumulaba wano Kitaka. Ne bakuleetera minisitule bwerambisa emisolo ku takisi biri muno. Omusuubuzi eyiganga afiiridde mu kabenje. Onoomulaba wano omugenzi Nakato ne mutabani we wuuno gwe yabadde akutte omwana ne mutabani we wuuno Shaniba ng'akutte omwana buubuno abaafudde. Olwaleero Bukedde awandiise n'agamba nti kampuni ya Honda yiino ekikoze n'ekikolera bannayuganda. Ono n'agamba nti tetumanyi kyatisiza munnaffe abatuuze baabano baliko bye beebuuza.
temuleka baana kutaayaya mu luwummula. Town clerk wuuna yeesowoddeyo. Ono ye Kampala nti akeetalo ka Ssekukkulu ebisale n'emiwendo gy'ebintu birinnye n'abasawozi b'ensawo nabo beetala. Mbwe abamu bagenda bagamba nti bagenze kukolera mu nsawo z'abalala naye biibino muno mwogenda obbisanga nabyo. Yiga okukola eŋŋaano okuva mu mamera ga ddoodo kale nabyo n'obisanga wano olwaleero ne bakubulira abatakisi ekikwekweto bwe kyabayodde. Olutalo lwa Ssaabavulu Balamu ne Jose Kamiliyoni luno balwogeddeko nga bwe lusajjuse. Abakazi 139 battiddwa abasajja mu ggwanga erya Bungereza. Tubisoma mu Bukedde. Nyakaana agobye buuna aŋodde abamugoba mu bikonde n'agamba nga bw'abuuza nti faaza naye bayinza okumugoba mu ekereziya. Ebyemizannyo mu ebirinnyo bakubulira Mourinho ne bagamba engeri Pogba wuuno gy'amugobeza mu maaniyo gy'agisanga wano. Baabano bataano balindiridde okumusikira nabo gya basomako bw'onoosoma olupapula luno olufulumye ku makya g'olunaku lwaleero. Mutayi Paddy Lumanyi okugulira Electronic Sounds Cham Towers Kampala Road we bali kuwuliriza. Musawo Claire ewamala otaba naawe bw'otyo. Jajja Justin Bakwana mukyala Sebukalu ekisenyi Buluuli naawe we bali kuwuliriza. Batayi keweerimidde kakirambegeraako mwegulire kopi mufune ebijjuvu nga katama boosi tekanaba kutuuka mukwate muli empiki nga muli mu lubotte olwa luno ne luli ng'olwo omusajja akubira enva engalabi tezange bateeke wano. So nno nammwe ate abayambalaganye edda n'oluzingo bino we bijjidde oluva ku kiwuga Nkofu kopi ekudde ekiya ky'omukono. Akamukeerere osanga kana abeetimba ebyenyi amatama n'awalala nga nkacyagge yeefunidde kabwege w'enjakira. Ate n'alinda na lubongo okugoba mukonzi enkalambulo keesikemu ensikwa. Amawulire ku lubuga lwa Simba ne Yuga Check 20 years of serving Uganda. Eno ye ssaawa y'endala ku lubogola Simba. Owuliriza ennyumba ezaffe ezaawano ku rediyo emanyiddwa obulungi okuzisengeka Simba. Zino ze nnyimba ennyumba ezaffe ezaawano ezinaakunyumira nate Simba. Nazaliwa kukwagala ndiyanjagala ntekere mu matala Olwelo mukunyimba ebyenyuva envoomu ezawano ezinakunyumira nate kanyumiza buselfi kankubya screenshot nyumirwa akawuwa k'ennyumba ennyuva buli ssaawa owuliriza ennyimba ennyuva ezaffe ezawano buli kika ky'ennyimba ennyuva ezaffe ezawano zinyumira wano ku Radio Simba. Nyumira akawuwa k'ennyimba ennyuvu buli ssaawa jakugoberera nga nsowera tonnoke kawuwa kapya lubakola. MTN Red Pace Solar ekomezaawo binsanga wano ku mpewo goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pace Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Pace Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasulako deposit wa $9,000 olwosigale ng'osasula singi 7 buli lunaku. Red Pace Solar Power kino kya ddala. Ya MTN. Everywhere you go, MTN. Radio Simba. Oh my goodness, it's Christmas again. Okay. You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Christmas. Come on. Na 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 na. Just like the ones I used to know. There's a treetop, listen, and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I said I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card
Bible say? Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark the herald angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Come on. Everybody. Silver bells, it's Christmas time in the city. Dear Christmas one of China Musamakas said to film with radio Simon Program Dembe with the Jackie Edwards that came back Christmas man Lisa is a cabin. Oh my God, we must have some gentlemen out Lisa. Omuguda wafari kumbi kubanga atambula talaga achaka bila dan kugambe emitwalo giri awo mukaga gikulindide mu seconds ano ino kubango limulumisa katale odukodde no deri envendiyo tuzera bila olabikemteno tukwa Christmas mu style ya cabin ono bugola Simba as usual tell chokola MT Red Pencil Live to muzabagate tukomeza kumpeuza lubugola Simba gendo leko Jeff niyo kubanga bale sekiriyo ese chamula maka promotion batendemo bukadde butano mu nyumba yo bado kimanyi ekyo kiyitire bunyo ojja kuba bakulindide Red Pencil Power sinjirukago tuzasola buli lunaku noleke mutino tereza ensonga eyo tugamba ku Saturday nga 2 wa 6 vila tujja tugula ekifo kyaffe wali erugoba ne King Saha omulange nayo sigenda kuba onyo flat iron ajja kuba ekintu akikwasaganya ojja kuwulira gwa wali asayizaawo nabweru nkafunda kiri kitya asubire nja kuba mpitawo ndabe ekigera maaso namwe tubakonedde mu style Jezebel Gardens progressive business can do ekitenda ejja nkazibwe twagaza Christmas ennungi sindani bwawazwa sindani contractors nenkubuzaako mu style sentumbo John ne patukazibwe banono bagayaza nursery namwe tubabuza kuyuba wanyama ebusuku muli utya Christmas njinoneddi munaffe Sarah Christ Motel nenkubuzizaako nagamba muto wange asima amazzi era nkiddamu festive season ekunyumire ng'olabika mutino ina amazzi 0700 365 ojja kuba butane ivo aleka asobola okukwasaganya ensonga eyo alikunanfuka wali munaffe Moses wali ekireka tukubuzizaako ndowooza tujja kunyumira ebintu ebyo linga ebukedde wangi omuntu atalina mazzi abavubi sigambye ekyo ale munaffe mpoza wali ku lingo ebukedde tubabuzizaako Christmas program yafulumye bulungi nnyo ne bakyali bange mpozi abanya bali ku Vegas chill out asatu nabagamba tugenda kuba the new Eagles bagenda kuba okyankalanya ekintu ekyo tondeke ekiwatule bannange mutima gwa zaabu 26 December tugenda kubayo nnyo bannange big size bebikula komeo ku stage awekeddwa kabayimbi bangi omuli Fit for Maker Maureen Nantume Spice Dana kugata mu Catherine Sasa Fee Wife Benda kugata ku Chosen Becky Irene Tale Fefe Busi Gravity Mutuju oginga emitwalo ebiri gyokka kugambe ate Christmas ebiru makeke ekikyusa mu Salabu Country Resort tugulawo sawa zigenda kuba bbiri z'okumakya ne pati y'abaana bazanye paka saa 12 akawungeezi bazinga tugamba mutino abaana bwe gwajja kuyinga 13 abakulu bwerere ate olw'ekiro tubeere n'abayimbi nga Betty Mpologoma Kazibe Kapoko Chimatono Peto Selese Kasole Junior Baby Drichi Gadako Rashida K Prosina Miro n'abala bangi okasinzi kasanvu abato pozi ate bagambi abangi bonna kuyingira sinzi kasanvu kitegedde ate abato 14 Kavumba Family Day Out Christmas eno ne bakomera enzuma n'abasinga mu Kampala amato Mbalanguzi Dr. Tia Male Ticha Mpamire n'abayimbi bangi nnyo wamu n'omuzannyo leeta abaana bazannyeko mu Bouncing Castles n'ebyesuubo nga bwe balambula n'ezzuwa abato okuyingira mu twalo kumu abakulu bwereere banaffe tugenda kuba tulumisa ab'ekatete programu yaffe yafulumira okuva 25 paka 3 nga tuyingira omwaka paka lumu katete erisaidiza eri ku Chillers munaffe katamba ekintu okitambuza bulungi manager so nabwe kyo nze ngenda kuba nnumisa 3 tubagaisiza empozi omwaka omujja 2019 ne Spice Diana ne bandi yaffe egenda otukubira muzigo gwakabi ojja tujjamu enjalo ojja tukakasa tulumbisa saidiza eyo ate nno tukuzigira ntugamba muneewuliriza Christmas egenda kunyumira ne wali kwakuna matata fansite nansana abayimbi nno bwe basombye banshiba karungi Rema Namakula King Saha Chosen Becky Rodriwan Kabako Gadalana Sophie Chris Evans engera Boxing Day nkanu resort je bajja okuba wekatiba Maureen Nantume Message Samakula Lady Titi ngogata mpozi Mathias Walukaga Rebecca Jingo ne munafi Dr. Jose Camilo ku mutwalo gumo tujja kubanga tunyumira size ebintu yoko malako mu kampoza 3 December tugenda kuba mu Twins Motel wali
enkoko njeru tosuba fireworks ebirabo byokuwangula bingi abayimbi bangi lukuba ku lukuba baby day wakazi bekapo kibijigiri omukunja mpozi Joseph Mugerwa Lana Sophie Serese Kasulia n'abala bangi nnyo mutwalo gumu abato amapoza ate abakulu 15 abato biwagidde Lubogola Simamani Mabati ne munnakyagwe mpozi Magulu Sembuya Kokana Street Jam 2019 nga mu January osogede ddala mu Luwero Nimrod Hotel Luwero Mama DJ Shiru DJ Roger DVJ Mase MC Kaza impagaza wakati wa MC Kukuju BBS Telefina Jakolia ne MC Vampire ne asinga okuyinga 15 fireworks okuwinga 15 bane ebyokunywa n'ebyokulya bingi nnyo ojja kika kasogambe wow ate nga abantu balese mulembe gwa balese nkuba ndala nnyo gozanya n'okuzenya Christmas etunyumire erujibagalize bere nnungi nnyo. Yes, ku dakika zino ziri 29 zokka zibula okubeera nga tuyingira mu ssaawa esatu ez'amakyako nnaku lwaleero akadde katandise okufuukukira ddala wano kasozi bukoto enkuberinga ng'eyagala okubeera nga etulagala koko naye nga nkujukiza nti ekibuga kiyinza okuba ekyankala mu nnaku olwaleero nga jamu akisazeeko buli wantu kubanga munnaye waliyo ebigenda okubeera nga bitambula mpolampola naye nga ndibadde papapako ekiri nebigenda okukwata nga gomaze okubeera ng'okiyingira embeera nebeera ng'etambula bulungi nnyo kale mukwano gwange Roneegi wali Roneegi Movie and Phone Center nakifuma kubuuzizaako nnyo bale kutumbula empologoma ennungi eddembe awo waliwo nno obwakabi itakobeera ng'oteekerateekera bufiirimu mu bwomulembe mu festive season eno ekintu kibeere nga kikutambula bulungi nnyo ne mukwano gwa kalungi nsalo wali ku booth for services ku Martin Road ne nkubuuzaako ne gajja baleko gyonna gyotusako engalo akasana emirimu gitambula bukwaku awo njagala okubuuza ku nakitokalo ne kalungi Tracy ku booth for services ne mbaga mwebale kubeera nga mukwasaganya emirimu akasobola mu butambula bulungi nnyo njagala okubuuza ku Hajji Ashraf Simwogerere gye baleko gyonna gyotusako engalo ne Haji Kazibwe Bashir Mbazira wali ku Vision Group gye baleko gyonna gyokwasaganya naye nkakasobola mu bukweyagaza bulungi pemuli gye tulimu yeyo mpitirivu bulungi nnyo era okubuuza ku mukulu munnange Mandeevu alina abaana bagenda okufumbirwa batabani bange batabani bange balunda era mbayisa mu mbeera ennungi siramu katayali tugenda kwekola bwenaye nga njagala okuzikira action eddagala erikakanya omutwe mbagirawo olwo nobeera nga nawe ogenda kubeera ngaokiyagalira munereka kubeera osindogomere mu bantu olina kutandikirawo dakiika eno ennyini olira kutanza okubeera nga kukubalukabaluka wekubeerera nga ennyondo ekonera mu mutwe awo inakosa action agenda okubeera